kansubira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde abadde ogamba kiwamma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abasiibi muli mutya? Kansubire nti muli bulungi. Buli omu gyali eyo. Tukyali mu mwezi gw'abakyala. Abakyala kansubire nti omwezi guno buli omu gumutambulidde bulungi. Kansubire nti buli omu gyali ali mashallah. Njagala okubategeeza nti tubaagala. Nina ensonga zange lwaki omutima gwange tegusobola kusigala kyekimu nga nina omukyala gwendabye ng'abonabona. Nina ensonga zange ziri personal. So omuntu yenna bw'alaba nga nnyingidde mu kintu ky'omukyala nze mba n'ensonga zange nga nze. So omwezi omulungi ogw'abakyala. Abakyala status zaakolimyemukko. Bannange sikitegeera butegeezi naye nga okolima kwammwe nakwagalidde ddala ebyo byenjagalira ddala ebyo mubakolimire. Tokkiriza muntu kukumanyiira. So Memes Glamour be bannyambaza ate aba Bubbles Beauty ne bakola ku lususu. Yes, so togaana okubeera ng'ate oyitayokko. Beera ng'oyitayokko obeere ng'ate bakuddaabiriza olususu. Omukyala yenna ekitiibwa ky'okubeera nga olabika bulungi. Ndi wano nina omukyala gwendi naye. Naye munzikirize nsooke empiseewo aba Print Creations. Print Creations bakugamba nti guno mwezi gw'abakyala. Bakugamba nti tuli mu Ramadan. Oyina omuntu ogweyagala okutonera ekintu kyonna beera ng'ate omutonera. Genda obaguleko bayina ebirabo ebirungi. Oyagala kumuwa power bank tusobola okuteerako kyonna ky'oyagala. Kitegeera. So n'olw'ensonga eyo bali awo ku Nkuruma Road ku kizimbe kya Light Building ku ground floor kw'ossa ne ekyo ekizimbe eky'ebbeeyi bakiyita kyane ne ku Cham Towers gwawuliranga tojja kusobola. So nina wano eno olutalo ate olupya lwendimu. Naye nsofa ndulaba lutambula bulungi. Lava. Yo. Bannange. Oba ina posti gye nakozaawo naye ereese obuzibu. Nabagambye I cannot share a man unless he is a public toilet. But if he is not a public toilet, I will not share him. Naye omugambo gutokomoka muganda wange. Omugambo guli olutalo olumu luli ku Facebook, olala luli ku X, olala luli ku Instagram. Omanyi nazeeyo kati. X, Instagram, nezeeyo ne ku Facebook ya abantu ba TikTok. Naye olaba ng'omuyeye mungi eyo mwogera nnyo ne reels kati ndaba za Instagram. Wali bu reels obunyuma. TikTok nja baddira when naba mbetaaze. I'll definitely come back. Yeah. So Nedindako. Ebintu by'amanyiiza bino temukoowa kunvuma. Neba mbanyiza akanuga ka sentence 2 ne munvuma. Nembanyiza ekintu kya sentence 8 era ne Anange. Oli otya madam? Ngolinga atalina bizibu. Nina ebizibu ate bingi. Segeza go ne women's day tekunyumidde. Tenyumidde. Atukoze tutyo kuyamba. Nsaba kunyamba. Totola tandika ebizibu byo. Totola. Amanya gange yenze Nakijoba Rose. Bamanyi nga Rose Phones mu Kiwanga. Nagenda Kiwanga kiriwa? Kiwanga kiri mabega wa Namaave. Abamu bayitawo Seta Kiwanga, abamu boyogerere Kiwanga. Nga 31 January guno omwaka ababbi bajja ne bamenya edduuka lyange
ne basala waggulu ne basala ebbaati. Edduuka lyo liriwa? Liri mu Kiwangamu Center. Baasala ekibaati bye bino Grace bye yampeerezza. Baasala ne bagwa munda. Producer kambukuteereko ojja bukozesa. Can use them okulaga nti baasala tetwagala muntu wano kusala kigambo. Byonna mbirina. Dduuka liriwa? Kiwanga. Liri mu Kiwangamu Trading Center. Pozo kale Kiwanga kisangibwa wa? Kisangibwa Namanve, mabega wa Namanve. Namanve. Okay. Ne basala ne batwala stooko. Kamera ne zibakwata kozi ninamu CCTV camera. Ne zibakwata ne batwala stooko wange wa miliyoni 10 beddu. Ne nkola buli kimu ne ngenda ku poliisi esooka okufuna obuyambi obusookerwako. Poliisi nejja nekola okunoonyereza abasoko ne bakuba ebifaananyi abapoliisi era byonna babirina. Kati ne nkwata abavubuka abaali mu CCTV camera. Ne ngamba poliisi baakuno ne mbalagirira ne bagenda ne babakwata. Ne bakwatayo omu nakkiriza nti yenze naye kankutwala abadde mu ddiiru. Poliisi neddayo ne batwala omuvubuka amuyita Musiraamu Mukisa. Ne munne omulala Sebanenya Mike nabo ne babakwata ne tubatwala ku poliisi y'omu Kiwanga kwe tukyali. Ne tubeerawo awo twamalawo ennaku nga 4 ku 3 nga teboogera bintu gye biri. Ne tukwata emmotoka eyatwala ebintu ne piki zezo exhibit ze twakwata. Ne tuzitwala ku poliisi olwamala ne tweyongerayo emukono okufuna obuyambi obusingako awo. Twatuuka emukono ne tubamalayo ennaku 3 ono eyavuga omubbi bamuyita Nsubuga Stansi era mwana wooko akola eri ku Galiwango stage ne Sekatawa stage. Abo mu Kiwanga mubamanyi abavubuka abo. Babeera nnyo ne Chairman Lugoloobi mukwano gye. Oyo omu Stansa mukwano gwe. Bwe nabatuusa emukono ne babawa bondi ne bamuta ate nga yali major suspect mu musango ogwo. Kubanga stooko batwala mungi, mulimu amasimu ga looni, mulimu ag'emukopa, mulimu agange gengaba looni ne stooko wange gwentereka mu drawer. Kozi nali newola miliyoni 3 mu Blaaka. Blaaka yani? Blaaka bawola sente. Ne mbawo ekyapa kyange. Ekyapa kye ekyewaka? Nedda. Nina amataka gange Kasaayi. Obudde bukeerere. Ewaka wo nedda waliwo abaana sobola. Kati munnaaye sente ezo we nazifuna kwe kuleeta stooko oyo ne stookinga. Kozi mu Kiwanga edduuka lyange liririmu eddene n'ojabuuza Grace ajja. Kati munnaaye stooko oyo nali naakamuleeta, naleeta stooko wa miliyoni 15 ne ndeetako obucaaja bwa miliyoni 5 biki ebira dduuka ddene liwanvu bweriti nali njuze. Kati miliyoni 10 ne receipts nzirina ne ndeetamu stooko. Kati stooko oyo gwe baayoola wa 10 millions. Ne bamutwala mu mmotoka eyo, emmotoka weeri ku poliisi paka kati. Ne mbalaga buli kimu, ne mbalaga proof, buli kimu ne nkikola. Naye Osiside Peter ne bamuwa ssente oba bamuwa 8 n'ataggaayo oyo. Major suspect. Kozi twagenda tulina mu kooti panaawo. Naye era omulamuzi yaŋŋambye omusango gwe tegulina bujulizi unless ng'olese Nsubuga Stansa. Osiside gwe yawa bondi n'atadda ku lunaku lw'okudda ku bondi lwe babawansi. Abaakubba kitegeeza obamanyi? Mbamanyi baana booko. Baakukyalo? Baakukyalo naye yagwa munda we Nakifuma. Yava Nakifuma ne bamuleeta. Kamera zikwate ye yesi wooko. Naye abaamuvuga bonna abali mu ddiiro eyo. Baana booko. Kati ne bamuta ne tweyongerayo mu maaso n'abo abavubuka ababiri tutuuka mu kkooti nga baŋŋamba ddayo ku poliisi obagambe baproducinga oli Nsubuga Stansa. Kuba ye mu kamera yagamba omuvubuka amumanyi ye yamuvuga yali tamanyi nti abyenze. Kozi nze be batwala n'abaana bange ku ssomero eyo emmotoka mbadde mbamanyi nga mbawa emirimu bavubuka booko. Be baleeta emmere yange ewaka maidi afumba be baleeta kuba booko. Mugende ewaka mutuleetere emmere n'abaana benkola nabo mbamanyi. Sigamba nti sibamanyi. Naye baayagala just kunziza amabega. Kozi bamanyi nina abaana, musajja twayawukana. Nze mama nze taata. Nina olabirira mama wange. Ebintu ng'ebyo. Sikulimba ndi mu buzibu. Kuba siyambiddwa. Kati obuzibu bwo ki?
Poliisi eno okutono kubanga ne sitooko oyo osanga nali mukutte naye we baatone yavuga omubbi obujulizi ne bufa fayiro tebakkiriza njirabe abaani abatakkiriza Osiside Peter ow'emukono Osiside police yes yampadde wano ne message nga mpostinga nangamba mbwe si teyali intention yali tamanyi biki ne mugamba oli mu sente zange teyali ki like message zituweeko kati tewali muntu mulala ayina yakuyambako yaddomu DPC Mugerwa naye abaddewo naye nga tanyamba w'emukono main station nga tanyamba nga ngamba genda ewa Peter Rose ebintu byo Peter yabikolako kyokka Peter ali under DPC kati neebuuza omuntu afuna obuzibu wano mu Uganda aloopawa aloopawa ddala oli mukazi wesitudde ogambye kaneeyiye ebyobufumbo bisumbuwa nogaa kansooka embyesi toli mufumbo siri naye nina abaana tewaliwo muntu yenna ku poliisi y'emukono mulala yakuyamba tewali yanyamba wavaako ku poliisi eyo n'ogendako ewalala eyo yennyini yetutwala ffenna yennene kubanga etwala Seete etwala Kiwanga yeriwo like yeriwo ennene woovaawo mpozi ate ng'odda eno Kampala kuba tosobola va ku nnene ate n'odda Katini kuba eno mu Mukono district yerimu wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia ayina empisa emyezi esembayo omukazi oyo atuwa ate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa nga tuli awo akanyigira ddala ne kasitopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jalia ate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emmotoka ezakabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi sawa zino sente zepa Jalia nsobola okufuna emotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jalia Alika Rentals basangibwa ku 309 Sliding Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. abava enkokonjeru abava wa Kisoga bonna awo Katosi bonna kati lwaki ozze mu mawulire nzize mu mawulire kuba siyambiddwa oyagala bintu byo njagala bintu byange eyakubba ye kwali ku kyala ayinaayina ayitako olumu nange era mmulaba yabitunda ye yabaamuta kati nze siina we mu feesi baata yavuga mubbi baata mubbi baata eyavuga omubbi oyo mubbi ye tomanyi waali omubbi simanyi ono era ye yamuleeta yamuvuga ye yamuleeta naye yavuga kwali ku kyala ayinaayina ye kwali abeerako n'amala ne yeekweka kati OCCID abadde agamba nti omusonyiwe ki yamutata tagenderedde nateekayo ku status nataddeyo ku status ne ngamba bula saayambirwa siri mu mativu nangamba alaba status zo alaba status zange lwaki nanti alina enamba yange nina eyiye mubadde mwemanyi tubadde tetwemanyi namusindikira gundi yo n'enamba yange abadde agimanyi kozi twagenda mu kooti nangamba nsigale nga communicatinga mugambe ekiba kivuddeyo nga wanoonya Nsubuga stansa we yataye mwennyini kati nangamba mbu abadde takyakwata simu yange for like some good days nga takyakwata simu yange tobola nazze mu mawulire kozi kati mwezi mulamba mwezi babibba 31st January ono wa 2025 kati omwezi we gwaweddeko ne mugamba naye Peter nga tonnyambye nga nakwata n'ebintu byonna ne nkulaga nti wamuwaayo ku kasente not really nyinza oba nagulayo airtime tolimba nga wamuwaayo ku ssente akukwatira omubbi anti kati omubbi already namwekwatira ku poliisi eyasooka mu Kiwanga ng'ate olina ne footage ono nga nina ne footage byonna kati ye nalowooza bajja tugamba oba bamusaba oba batwongereyo mu kkooti edduuka lyo lyali lifaanana bwe liti y'amasimu edduuka lyange ly'amasimu byonna baabiyoola bino
bayolamu masimu kawunta z'amasimu zokka bino balondamu bitono power banks ebinenenene ebyokumpi bye balonda teyalonda bingi kati yakulekeramu ki yalekamu bukyaji obwo bwa layisi kati zino kamera ze zaamukwata kamera zange ze zaamukwata oyo n'obatwalira footage nembatwalira footage nga noyo muvubuka mwali bamulabira ddala yono wano ng'ajjako ettaala kati ono yajjako ettaala ye mubbi oli gwe yavuga ate bakkiriza obbakwata ne bagamba ffe tubadde mu ddiiru kyova olaba omusango gweyongerayo era n'agamba kambatwala atukulembedde oleeta omubbi ono ne tugenda ne tubakwata kati ate yakkiriza buli kimu gwe baata kitegeeza obujulizi yekola yagenda nawo ne tugenda ewa omulamuzi paka mu kkooti emukono twewuuba mu kkooti omulamuzi aŋŋamba Rose omusango gwo oli yalina obujulizi bano tebalina bujulizi twabaddeyo naye nga 6 naŋŋamba ddayo ku poliisi bagambye baleete omwami oli naye ate ku poliisi wengendayo bo bagamba tebamanyi jamujja nze muziremu munoonye mubawo ogenda okwata omubbi ate nga namukwata dda ne mubawa luli wamukwata naani namukwata ne poliisi y'omu Kiwanga osi tulinamu osi omupya n'abasirikale ne defense bo bakuyamba bo banyamba ne tugenda ku ground ne tubakwata atakuyambye eyo ow'emukono yatanyambye kuba ate we twatuuka ye ate n'amuta nange kati aba black senti wabagaye nti bakubbye nabagamba naye bangamba ebyo tebabiwulira bawulira muliro n'accident n'afudde tebawulira muntu gwe babbye naye wali weewola senemeka newola $3 nga tobasasulangako yadde mbadde mbawa cause woba bawadde ekintu kyo wotabasasula bakitwala kati ate ettaka lyange ndyagala cause ddene 5 ku 10 ne 8 ku 10 naligatta ne libalimu wemba ngambye litunda $5 nga 5 eyo wewati kati nange era lyange naye era nekikwata ne cause nali njagala kweyongerayo badde ne plan egamba kangende Dubai kale nga ntegese ogende Dubai okole ki like kusuubula buntu mbadde manyi okole ti ate gwe abadde ne bizinesi wano atogirekewo ogenda okole nga ndaba kiyinza okuzibuwala mumanyi tutandise winter Kampala naye nina obuzibu wala ensula nkaaba I know kati okyakola nkola ntundamu bukyaja obwo ntundamu bukyaja nina mikwano gyange bampolayo obusitooko nobeera ng'otunda nga neebuzaabuza naye ng'omuvubuka yakubbayo omusanga ayitamu olumu lwaki bw'ayitamu tofuna abalala abamukwata anti kati yayitamu lumu ne bagamba yayiseemu naye tasobola kweraga awo kitegeeza ku kyalo mumanyi tikuliko omuntu omubbi tumanyi koze eyo yonna emmanga bakimanyi nekyeyamaani akimanyi kati we mwayogeddemu ne osi talina kyeyagambye nti agenda kukolawo yadde anti kati osowo mu Kiwanga n'addayo ku ground ne mugamba mu kkooti babadde omulamuzi abadde alagidde tuddemu tukwate ono omuvubuka gwe baata naŋŋamba kisoke naye jjukira naye ali anda bali abaata omuki omuvubuka ono so bwe bityo nno bwe biri edduuka lyalimu ssente nga mmeka awamu bw'oba obalaabalamu edduuka lyange ebintu bye baakubba biyinza okuba birimu ssente nga mmeka bye banziba birimu 10 millions naye edduuka lyange lyo ddene lirimu stock omulala naye nga bye babba miliyoni nga 10 n'okuyitamu olowooza bye banaamukwata binaasobola okuvaayo okusasulwa nsobola okufunako wentandikira kozi ndi mukozi era ndi mukozi ate nzekka nyimiriddewo nzekka ebyabasajja byakutama si byangu byantama kale tebiviikako kyonaabeerawo wekka naye nga byolabye obirabye byendabye mbirabye so kati edduuka oggulawo oko n'otundatundamu obwo obulimu nzigwe era ninawo omukozi gwendekawo era gwendeseewo mu kitundu temuli security twalina ose yakafa like 2 months back kati ne batuwa omupya akyali mupya tannamanya kiriwo batubba okufa
batubba okufa ebintu babibba mu nnyumba bayingira bana ekiri mu kiwange simanyi. So embeera bwetyo bweri oli ku Executive Media. OCCID Peter ow'emukono tusaba oyambe omukyalo ono, tuyambe okwate omubbi kuba tumanyi okisobola, ate asobole okubeera nga ku busente bwe babba tisyakomyawo ng'ekitundu oba zonna zidde. Omubbi bw'aba akyali mu kitundu ng'ayinaayina ng'ate waliwo omukyala anyigirizibwa mu mwezi guno ogw'abakyala, tetwandyagadde kuba mukyala akaaba, kyetwandyagadde tugenda mu kalulu mutulage nti mukola, banaye mutulage nga mukola. Gavumenti yatugamba yatuwa security, mwatugamba mwatuwa security twala tugirabe, okitegedde. So kati obulamu buli butya sofa? Obulamu si bulungi kubanga n'abaana bange saabazaayo kusomera. Wabula OCCID kwata omubbi, kwata omubbi abana olina bameka? Bonna gwe baweerera? bali mu kuwasa bakazi balala. Batata bwe ali omu? Agenda wasa yoyite Bukeerere n'amuzimbira. Bwere yakuzimbira? Yazimba. Nakuleka mu nnyumba enzimbe? Asa yakuleka mu nju enzimbe? Kituufu kozi mbadde era nasobola obbabeezaawo. Abaana takyabaweerera, yakuwa buwenje? Wamukubi yategedde nti bakubbye? Namugamba, yangamba mugamba gwe wafuna ssente gw'amanyi babbaabo bakuwe naye nga sibalina nabalina. Yagamba babbaabo bakuwe? Namugamba nyambi otya? Alina ssente? Alinamu wanga yeevuga. Nyoza bwevuga alinamu. Naye soko wanga nnuma wallahi mbulira njagala kufa bufi. Peter tanfaako n'omugamba ngamba mpabire gavumenti mbu. Peter yennyini OCCID mu gavumenti yawa bondi buli munnayuganda kati ngende mpabire gavumenti. Yagambye wabule gavumenti? Kubanga yayakkiriza okugaba bondi. OCCID nga mukambwe. Balabye bingi, like balabye bino, like bafunye sangazi nyingi sibatiisa. Akaye tobati Namugambye anyambe ebintu byange black egenda mbitwala. Nemutwalira empapula. Namugamba anyambe ettaka lyange ddene. Ne DPC nga waali. DPC ye n'agamba ki? Abalaata bubalaasi talina kyanyamba ngamba mu wabalaze nti bwe babijjayo balyako? Nabadde sinnabalaga naye era ngamba nsobola obbawaako. Nkabadde tuyogera lulimi Luganda lutuufu kuba balina olaba we baliirako. Omanye eggwanga kati lya nguzi. Nguzi nnyingi naye era omuwaako batasobola butamuwaako. Naye taata w'abaana alimba bw'aba yategedde bakubbye lwaki abaana batabaweerayo fees? Kitegeeza waka wooli tosasulawo. Ennyumba yo yagikuwa. Byatakola bye bino okulabirira abaana biki? Eri Manyage. Ennyumba eri Manyage. Bakuddize sitooko okole. Ennyumba ayinza okudda n'agitwala. Ajja kudda agitwala. Ennyumba teri Manyago. Ajja kudda agitwala. Ajja kugikima ennyumba ye. Yagenda 2018 we twayagenda dda nga mwawukanye nnyo. 2018 temudanga mukwera bayadde. Wasa mulala. Yoyo gwali mu kuzimbira? Yamuzimbira dda n'amuteerawo ne bizinesi. Gwe teyakuteerawo yadde ka bizinesi? Abika saamuwoomera. Kyabulamu. Abaana bonna basatu.
Tewawumoomera. Kituufu. Wano nno wetulaga bannange, wano wetulaga tugenda kufa naye nga OCCID ow'emukono ne DPC ow'emukono. DPC bamuyitaani? Ye Mugerwa. DPC Mugerwa taba wa mutima. Ye Mugerwa omusajja nange ali awo. aba wa mutima. Mugerwa tokikola. Muyambe omukyalo ono bambi. Kale muyinza okubanga oba mubadde muli bize obanga mubadde muyina ebibasumbuwa naye bamubba. Omusango n'aguleeta talina wala wayinza kugulopa. Kale ate OCCID omugamba aloope gavumenti ye mmwe. Kati oyagala agenda aloopewa. Okitegeera. So omwezi guno ogw'abakyala temwandikaabye abakyala. Mwezi guno mwandibadde mugweyagaliramu. So abaana gye bali eka batudde? Bali ewa mama wange. Mama babeera Busunju. Wabateeka mu kyalo? Embeera emala otereera bakomewo. Kozi nga babasekerera bannaabwe. Mbuga nga baseka ki? Anti mwe temugenze kusomerawo ebityo nengamba kangira mbatwaleyo. Wano we bakubbidde? So obulamu bwe butyo. Sala gwe kikwata kannyambe bambi. Tusaba buli alabye vidiyo eno bambi gitambuze. Sitera kubasaba nti bannaye mutambuze vidiyo musheyalinge mutunoonyeze DPC mutunoonyeze ku OCCID yenna asobola okwogera naye mu kitiibwa kye kyonna kyali atuyamba omusango guno agugguse. Nakazadde w'eggwanga asobole okufuna obwenkanya. Oyina gundi reference ku waloopera omusango? Byonna obirina? Byonna mbirina. Footage ono producer ogenda tuyamba omuteekemu. Abajulizi obalina? Bajja ne mu kkooti. Byonna mbirina. Just ono Peter yatta musango gwange. Peter yatta omusango OCCID yagutawusi naye nga byonna mbirina. N'emmotoka nagikwata eri ku poliisi emukono. Mwe bajjira obitikka? Mwe bajjira obitikka. N'emmotoka nagikwata naye Peter n'atanyamba omusajja oyo nga naye muzadde n'atanyamba. Kati enguzi nali gimuwadde ntya ng'omusango gwali gwakatandika. Kituufu nange naali muwadde gye naali muwadde naye nga ndazemu annyambye. Naye nga kiza atanyambye ze muwadde eri enguzi. Ni munene mu Uganda omuntu aloopawa kubanga poliisi terina gyekola. Kiwangayo nemmanyi buli omu ammanyi. Bagamba naye Rose olina footage naye n'otayambibwa. Bagamba sirina gyekola ngezezaako. Singulimba DPC Mugerwa temufuddeeyo wadde mwezi mulamba kati Uganda tuloopawo ddala ddala. Pulezidenti tetumanyi gyali kubanga tetusobola tuuka ku Pulezidenti Museveni naye n'okula olina abaana obuvumu bwakwataana naye nga tukola otya weetonda okola otya nonywa obutwa nga nakola negamba kankole musajja nange wamudduuka lye twakola nentandika ebyange nesituka otuukaawo ate ate nzira mu kyalo kandi nze mba ngenda kukola ntya naba abaana olanga omukulu wasine ati omulala agenda kukola mpi aligenda kukola nti omulala wa pifu sitooko wange yenna wa miliyoni 10 n'obujulizi mbulina n'agenda bwatyo
olina amamutabuti ng'omusango guli fresh gwali maze owulirizibwa ne Buganda kale omulamuzi kale n'agamba Rose Bigayi musango guli gumusinze oba gwe gukusinze nembeera contented naye teebereza obeera mu nju n'okaaba n'osaba ku mwenda buli omu agamba Rose buli kimu twakiraba buli omu agamba tujja kuwera obujulizi naye kati omusirikale ali mu ofiisi ennene ye n'agutta omusango gwange n'agutta busi like that n'omulamuzi yangambye ddayo onoonya alina obujulizi obujulizi bwo tebumala kati mujje bwaba olina obujulizi nga poliisi yamutta n'agenda. So omwogezi omukulu atwala poliisi mu ggwanga lya Uganda nsaba bw'olaba vidiyo eno nsaba buli naye buli ali eyo asheyalinga vidiyo eno tuuke mpaka ku muduumizi wa poliisi mpaka ku muduumizi w'amagye kuba munnange ate era nkulaba ng'otwitinga ne kano mbadde nsaba okatwitingeko ogambe OCCID ow'emukono kino sikyagadde kyewakoze omulonzi wa Uganda nakyo kitwitingeko bino bye bintu bye weetaaga otwitingako. Franka tumwesigi mutwitinga ku bino ebintu bwe biti kubanga ate kati security gye mwagamba abantu bwe bagendayo babagaba baloope gavumenti yemmwe. So omukyalo ono yeetaaga bwetaazi buyambi nsaba tumuyambe ekyo nakyo kiggwe. So omukyala ali mu bulumi bungi nnyo. Producer tukomaawo kuba omukyala ajja omutwe gujja kumulumira mu interview eno aggweyo bugwe. Wali wakola ne bbaawo bizinesi eyasooka? Weyagejja nangobamu nga nina n'abaana babalala 3 abatali babo b'ozaala. Kwe kusalawo okola eno gye babbye. Omaze ogikola ate bakubbye ate omubbi omukutte ate OCCID agufulunze omusango. So embeera bwetyo bweri buli omu asharinga vidiyo eno buli agitunako bw'ati togisigaza mugisharinge paka bwetuuka ku abo be twagala etuukeko. Mbagaliza olunaku olulungi musibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.